following akamuka wedde. Alright, akalanga kokubiri. People Power Nation Platform UK. People Power Nation Platform UK. Bakutegeza. Public demonstration. The leadership of Nation Platform Chapter UK. They are informing the public and all Ugandans who seek freedom and peace in Uganda. They are calling upon all Ugandans who are residing in the United Kingdom to be part of their demonstration, which will take place on 27th of June 2025 at 10:30 up to 16:30 UK time. The demonstration will take place at the US Embassy, London, 33 9 Elms, RN 9 Elms, London, SW 11 7 US. Bakutegeza timbere yombunji ngoyagala kumanya bisingawo ojja kubira abakulembeze ba chapter abongereza bakutegeze okwekalakasa kuno entambula na buchimbu kigenda okubeera kale njala kutegeza sasa nyakatambi kano ngabo osindika obaka buno eri abantu Uganda mwenna abasobola okugenda mu demonstration eno egenda okubeera mu ggwanga lya Bongereza temwerabira nti okwekalakasa kokola ekintu kikulu mubango oli mwaka tonga kola face yo please osobola okwambala mask oba enkofiira n'osalako n'ojja mu kwekalakasa akalango kano kekaddako. Abakulembeze benchuka saako n'omuggundu ogwa People Power bakutegeeza bawangale mu ggwanga South Africa okutegeeza nti bagenda kukyaza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Center mu ggwanga South Africa era nga eno yenteekateeka n'enakuzomeza agenda okubeera bulungi nnyo mugiwulize bulungi gyo. Bategeeza mu n'abaana Uganda bagala enkyukakyuka mu ggwanga South Africa nti mubeere omukwaniza omukulembeze so ate n'okuleeta ebirowoozo byammwe byemwagala omuwa nga tugenda mu kalulu kano ak'ensasagge. Bakutegeza nti ngenda kuzomwezi 18 mwezi gwa 2025 ajja kubeera ku 5 ajja kubeera mu kibuga Johannesburg. Ngenda kuzomwezi 18 mwezi gwa 2025 ajja kubeera mu Mukaaga ajja kubeera mu kibuga ajja kubeera mu Saze bayita Umtata EC. Ngenda kuzomwezi 2 mwezi gwa 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera e Cape Town. Ndiba kutegeza nti Protest for 2026 Ash Black Thursday mubeereyo mbungi nnyo mubeereyo mwenna. Keeko akalango ke South Africa mukategedde bulungi nnyo kajja kubeerayo nga president jali bulungi nnyo. Kati akaddako tuve mu kwanjula video etandike kange ng'omuntu. Alright. Njalo tegeza ba comrade mwenna mikwano jange abalugana kona mikwano Joe Mugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga fenna gwe twaliko era gwe mwa mperekerako okumutereka ku bigere bajjajjabe ku kyalo kiwambya Tanda. Ndi wano bategeza n'okubasaba nti olumbe Mugenzi oyo lwa kusulwa amagenda kuzomwezi 15 omwezi ogw'omunana omusika ateekebwa kuzomwezi 16 omwezi ogw'omunana mu Makaage Nakirebe. Kale mikwano gye mwenna abali bamutegeera mu Nakirebe saako ekyengera saako ku Mukaaga ku Lukadde abeera ku Lwenakawuka wali wa Kolokolo ab'Ebusega saako abomonde bakubutala ne mu Kampala mwenna bategeeza batamanya nti Mwami Nsumba Davis Katogo Muwanga yatugendako olumbe lwakwabizibwa na kuzomwezi 15 lwakusoma 15 ogw'omunana wabizibwe nga 16 omwezi ogw'omunana esigadde nako mbale kale njagado bategeeza mutegeere mwenna batategeera mwayi mu Uganda ensinga z'ensi yawula abantu embeera bwe twetambula. Alright, bodo bulango njala tugende buterevu ku video eyatulese kati tutandikire wangooza okusokera ddala njala munsaliremu akatambi kano video eno njala mugyensaliremu ebitundutundu mu kiposting ku social media platform ez'enjawulo. Abakatuuka kuna olwokubiri nabakolera post ne mbagamba nti Sheikh Ndirangwa Kasule asigaddeko nabaga nti ase ebitundu 7 mu 5 ku buli 10 Mugenzi afudde ebisigadde ala yanasalawo nabagamba ku lwakubiri post nzemu nenziba remindinga bamaliriza olwalwo ne bamulangirira nti Sheikh Kasule Ndirangwa alla mujjuludde. Kitalonyo ddala abolugana bikola emikwano okufirwako mukadde wammwe okufirwako mukwano gwammwe ngero twana okusasira kwange okusasira jjajja Obuyisiraamu saako n'ekiwa ky'Obuyisiraamu eky'ekibuli kitalonyo ddala okufirwako muganda mmwe saako mukwano gwammwe ala mujjudde olwalyo abolugana kono mukwano kitalonyo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde post tuzitadde naziteekao ku lwokubiri nali nabagamba ku lwokubiri nembagamba nti eri teri muntu lwakuba nti batyo bagamba nze byange si kyabagamba nkugambira olumu n'oweesootinga ekyo ne kiggwa. Abatamanyi Sheikh Kasule Ndirangwa yono wano muyinza okugamba musajja gwayogerako yalwa yono Sheikh Kasule Ndirangwa alla mujjuludde essaawa zino naye nga yamujjulula ku lwakubiri
kulwakulu yamujjula wedakolera posti yali amaze okukola ki yali amaze omujjula era amututte kati ebisigadde abajjabbira bamukatambi nga tubazo byogera. Alright, kansoke mpisa obubaka buno. Amanya nze Lumbuye abangoberedde ebbanga eddene mumanyi besimanyi nenga mumanyi ekyaleeta ku social media kuno kulwanyisa Fugabbi eriri mu Uganda n'okujja obulimba bwa Museveni n'okukyusa obukulembeze mirembe sajja ku social media muno kusiika binyeebwa no ekyo si kye najja okukola nze ekimbonyaabonya olwaleero n'okunoonya aziifu nti nabbo ende ku mulumbe sibbaako kintu kyonna sitamulanko muntu yenna ekinnoonyesa Yoseri ne banne bonna Abanyarwanda nalinya mu luwombo lwabwe nga mbe exposing information gyembawa kati gwe muganda wange bwe nzija n'enfuluma information n'ogitwala for granted eba n'otofaayo nze sina buzibu bw'ona ofa tebagenda kubika munze tebagenda kuziika munze nange nange lwengenda okufa teri radio teri TV teri munnamoli mu Uganda kabere YouTube kabere blog agenda kwa information gyenkuwa oba bakomere abana ba social media bagenda okuwa benkyukakyuka wano omuntu asobola okuwa information n'oginoonyerezaako nga 90% ntuufu be baana benkyukakyuka bali ku social media. Ompulya bulungi kati bwe tubagamba nti ebintu bino tubimanyiimu era tulina information mutukkirize nze ekimbonyaabonya obulamu bwange body destroying kuba wa information TV gyetasobola kuwa radio gyetasobola kuwa kuva 2018 namba wa information kyensonga lwaki Museveni anoonya si lwakuba nti nsiika binyeebwa no Museveni anoonya lwekyo kumuexposinga mwena mwena ajjukira nali wano ne ŋŋamba nga bakatta Sheikh Nuhu Muzaata batte ne mbabuulira Museveni kyali ategese ekibuli emmotoka yazigaba ne ŋŋamba Sheikh Kasule Ndira nga togeza n'okkiriza emmotoka gye bakuwadde emmotoka yegenda okukumaliriza ne ŋŋamba Sheikh Kasule Ndira mulekera okugenda wa Museveni okulya ebijjulo ne mawuliriza abayitamu temugenda ne mubuulya bwe kimu nga bakigenda okuba nga omanyi munnange buli muntu alina embeera ze z'obuntu ate abantu abasinga mu Uganda banyooma manyi akanyoomonyo mukasa Abaganda bangi nnyo akanyoomonyo mukasa Abaganda akanyoomonyo mukasa Abaganda bagamba ekyo nga ani aŋŋamba Lumbuye wayitawo kaseera katono ekisajja kyatugamba information ntuufu namugamba nemugamba Sheikh Nuhu Muzaata kakafudde temukkiriza kintu kyonna Museveni kyagenda bwa motoka temukkiriza bagaana basigala bagenda Museveni nga batula mu nyumizibizo toli amanga them toli wakabano oli musajja muganda bakozesa bukozesa era bajja kutta obaka buno munalonga bujjukirwanga yali Sheikh Nuhu Muzaata batte tutandise video yagamba bwati tezo ziwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalawe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala olumagezi olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya nkakuddemu omulundi ogusemba gwe omusajja omuganda omusoga omunyankolo oligino omulugwala omuki nkakuddira omulundi ogusemba naddala baddu ba Allah nkakuddira omulundi ogusemba ezo ziwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti
ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebisibu n'abalawe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumbajo zonna ku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiltu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamusaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya ono yabalya mulowooza munnammwe kuba mwagala nnyo okulya nkuzibwa temwagala kusiba ku mwana kuwummuza mimwa gyammwe yono talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We've had this before because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. Kansulenti omukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Ngera sooka muwa obubaka buno bwa security alert. Then tulyoke tusimbula akatambi ka leero nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Mr. President, obubaka bwengenda okusindikira olulalo obwa security alert njagala obutwale nga buntu bukulu nnyo. Waliwo omwami bamuyita Prince Papa Stride David. Ono yono wano. Msajja wa NRM. My name's Prince Papa Stride David. Kiza. I'm very impressed of the current budget which was read yesterday for protecting Ugandan interests. Sigenda mulwako nnyo. Yono wano bulungi nnyo. Iyo yawo bulungi nnyo. Si yo wa bulungi nnyo yoyo. Tukyali mu security alert. Bwe yavuddeyo yamaze n'akyuka kati ali wano. Bwe yavudde n'akyuka kati ali luddawa. Kati ali awo. Mr. President wonna bw'oli. Ono mwami profile esoma nti muyimbi naye wonna w'omulabirako nga zze. Please ngenda kusaba zezinezimu ku nkwezenge zebasindika. Oyo njagadde omuntu kutegeeza n'amanyi ogawulidde. Sigenda mulwako nnyo olw'okuba nti obudde tulina butono. Era yono wano njagadde omutegeera. Era yono wano wonna w'omulabira ng'akusemberedde bambi totegana oyo zisabyalo ne w'omulabira totegana. Awo tuvudde tugenda kudduka speed ya yiriri. Kati njagala nsooke mala okuyisaawo information eno. Alright, Mr. President. Kunaku olwokusatu ndajja ne nkugamba ku gwoyita mukwano gwo bayita Kayemba Solo MP. Ne nkugamba nti Kayemba Solo gwolaba musajja mukyamu nnyo ebyange byogera kati ng'omusezi agula essiyani. Yazze ne ku kitebe n'akima kaadi. Kati kankubulya information eno mu Luzungu ogiwe bulungi ono gyevunulira mu Luganda
olwo otegere bulungi nnyo nti nze information yange gyempa tebaako bukokoliko. Kayemba Solo muntu mukyamu, bw'obeera naye ayogera birala, bw'akuvaako bw'ati agenda n'ayogera ne banne ebirala. N'omulimu gw'abadde asinga okukola kwe kutambula nga atandika okuneutralizinga chapter za struggle ebweru w'eggwanga saako ne within mu ggwanga. Nkidda mu Kayemba Solo omulimu wadde akola ng'ali mu system ya Mpuuga n'ey'Amayiga n'ey'Amuhoozi, abadde nga atambula mu diaspora ng'agenda neutralizinga structures abakulembeze ne mu Uganda mwennyini abadde akikola nga neutralizinga. Kati ekira kyobadde tumanyika nkikunnyonnyole. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu security alert njala wegendereze nnyo abantu boyita mikwano gye bafu. Ebijambiya ebyaviirako Honorable Segirinya okufa era ebirimu omusajja gwe bayita Sewanyana, Kayemba Solo naye mwali. Kayemba Solo naye mwali. Era singa fayire beesobola okusoma obulungi, Kayemba Solo naye alina kubeera mu kkomera. Lwakuba tebakikunnyonnyola bulungi era tewakitegera, njagadde nkikutegeeze. Ne Sewanyana lweyajja ku kibe n'omubuuza nti byoyogera bituufu oba mugenzi Segirinya byoyogera bituufu. Mukulu Sewanyana yateekamu erinnya Kayemba Solo kuba teyalambula nti y'omu ku bali ba mastermind b'ebijambiya, lwakuba tewakikatika nkusomera message eno mu Luzungu lw'owulira obulungi. Mr. Chemical Ali, please inform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu that he should be very careful when he's dealing with Kayemba Solo. He is a real mole in Noob. He moved with President Robert Kyagulanyi Ssentamu, but after 2 days, he reports back to Muhoozi directly. He meets Muhoozi with his brother Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni. Toinayo muganda gwe bayita Moni akuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni akutera kuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Tulimuse nabagambye naze 2019 kati sisalikako musale. Ulira bulungi. Kayemba Solo is a real mole in Noob. He moved with Robert Kyagulanyi Ssentamu, but after 2 days or 3 days later, he reports direct to Muhoozi. He meets Muhoozi with his brother by names of Moni. The driver, that driver also drives Kayemba Solo and sometimes drives Joyce Bagabe Manga or Joyce Bagala. Kayemba Solo has been included in Bijambia. Kayemba Solo has been included in Bijambia. In many deals, even the other of Mpuuga, he was used as a mediator between Keti Kavuma and Yasin Kawes, because those are the two people who brought the deal of getting the Noob MPs. Kayemba Solo is much aware of Bijambia, which occurred in Masaka together with Mpuuga. If you can recall, even Honorable Sewanyana mentioned him when the president asked to clarify what happened in the prison, just because all our minds were on Mpuuga, but Kayemba Solo was mentioned. That man Kayemba Solo is too dangerous to be near our president. Him and Joyce Bagala Manga, one day they made some of one day they made some Kibozboz Mokati member for launching or for lunch, and they emphasize them to stay away from abusing Mpuuga. Kanka kudire bulungi nnyo mu Luganda, abakatambaye Luganda akabadde bulungi nnyo. Amukulu lumbi enkulamusiza nnyo ekekobiko ali. Njagala otegeeza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere mwegendereza nnyo ne gwayita mukwano gwe Kayemba Solo. Musajja mufu nnyo era mukyamu nnyo. Buli lwasinkana president oba alina president, emboozi gye banyumiza oba byagadde okubega oluvannyuma lw'ennaku 2 asinkana Muhoozi Kanyerugaba ye ng'omuntu
era amusinkana ne muganda gwe bayita Moni ono atera okuvuga Kayemba Solo era olumu avuga Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo abadde nnyo mu ddiiru era nga n'eddiiru y'ebijambiya eyagwa e Masaka eyaviirako Ssegirinya Muhammad saako ne Ssewanyana okusibira mu mbuzi ekogga n'atuuka n'okufiirayo era kitegeeza nti omwami ono ebijambiya birimu era bimanyi. Omwami ono yabadde omutabaganya wakati wa Ketty Kavuma ne Yasin Kaweesi kubanga abaana babiri bebaleeta ddiiru ez'okuba nti bateeka abakulembeze baffe ba National Platform mu bijambya ebyali Masaka. Kino ne Ssewanyana kennyini bwe yali ng'ali mu maaso ga president ng'abuuzizza ku kiki ekyaviirako Ssegirinya okufa ne Ssegirinya byayogera byali bituufu. Honorable Ssewanyana yayogera ku Kayemba Solo akuba nti ffenna obwongo bwaffe twali tubutadde ku mpuuga ng'omuntu naye nga Kayemba Solo yayogerwako mu nteekateeka y'ebijambiya. Era omwami ono ye kennyini ebintu byakola tebikwatagana mateeka kubanga muntu wa state mumpulya bulungi nnyo. Omwami ono ayogeddwako ebintu bingi nnyo ebyakabirwa kuba nti abantu bate bamuwabudde naye ng'era badiringa bulungi n'omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Joyce Baagala. Era y'omu eyategeeza abakulira platform eya YouTube gye bayita Emboozi Mukati nti n'abatwala okulyamu ekyemisana n'abategeeza nti ab'Emboozi Mukati nga pano yabweri tebagezaako nnyo okutwalira ebigambo ebirumba Honorable Mpuuga Mathias Nsamba oye Kayemba Solo. Mr. President ndowooza owulidde bulungi nnyo ebyo njagadde obbe kugamba obitegeere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso nga nnyongerako ekirala. Message era naye following eri banga greetings Mr. Fred Kajivirumbuye. It is good that you talked about Kayemba Solo. Waliwo musajja wa SFC ayitibwa Hassan Mukibi. If you remember eyali asonga mu ba MPs to be beaten when Museveni was chasing age limit, he was in purple shirt about to stand against Kayemba Solo in Bukoma Nsimbi. He might already be in agreement with Kayemba Solo. Bamuwe sente and the guy is loaded. Then Kayemba Solo atekewo ekibozibozi yebuzebuze ng'afukaana aba then ekifo akirekere omusajja oyo ye aliyemu ebinyebwa atambule. Eyo na information eflowinga bulungi nnyo. Kati awo tetugenda kulwawo njagala ekisaasi ky'olutala tuzikomyawo tugende ku information eyatuleese. Wabula nga bemmala security alert ya president njagala kuyisaawo security alert y'omu Kikuubo mu Kampala Central. Mwenna abantu b'omu Kikuubo saako paaka empya ne paaka enkadde mwenna bakolerawo. Mulina ekizibu ky'abambega bangi nnyo aba Museveni mutamanyi era nga bakolera SMY abalaba Jat. Waliwo omwami ono yeefuula omutembeyi ye Moses Kabanda. Moses Kabanda ono mbega wa Museveni era mwenna abasubuzi ababbiddwako ensimbi abakwatiddwa abattiddwa nga mubankyukakyuka omwami ono yabadde avunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Ono ali mu t-shirt kya kyenvu oyo. Mwenna bali mu Kikuubo wonna womanyi mu Kikuubo side ya wonna oyo ye mwami oyo akola omulimu gw'okubabega nga babegera sseemu ayine iso omusajja oyo wa Jat. Kamubazuumingire mule bulungi nnyo yoyo. Kati enamba ey'essimu abaagala omuteekako ku layini mumubuuze lwaki abega abantu ali ku kasala 256 751 47 11 mugiwandikawo tuyita mu bwangu. Essimu yo nombega akolera mu Kikuubo awo n'okubega bannayuganda b'enkyukakyuka eri +256 751 47 11 45 mugiwandike mu bwangu tutulina budde mugiwandike mu bwangu. Eri kasalaba 256 751 47 11 ye namba y'omwami oyo mugisome yaoyo mbega akolera awo. Kati awo tuba tuvuddewo security alert ziwedde akatambi kawedde aka security alert ziwedde katugenda ku information ya tulese. Okusookera ddala njagala okutwala
okwebaza kwange eri mwenna abavubuka mu Uganda abakiddo box temulonda mwe balire ddala naye mukimanye nti obuvuyo badde mu kulonda okwo kw'abavubuka bwe buvuyo bugenda okubeera mu general elections era kino chairman of commission akimanyiko bulungi nnyo ba RDC na buli omu bakimanyiko mu kibagenda okukola wabula kino njagadde kibeere ekigulalo gy'ebyokulonda okugenda okujja buli omu weetegeke nga kyogenda ogendako okimanyi ekisookera ddala abagezezaako nnyo okukozesa Natasha Broadcasting Service okukozesa New Vision bukedde okuba amawulire agalaga nti endale muyawangudde naye olw'okuba nti Doni Wanyama alina omutwe gumulinga ng'ekibbo ky'akalo ye gwe omulimu kati olupapula lw'eggwanga lufudde lwa propaganda blackmail okutandika okuteeka ebiwoziwozi ne munnawe Omushana ajja ku NBS ne BBS okwogera ebigambo byetagatta akawutu akabakubye ne mu Kampala kyabaleddde okuleeta agayaaje bapangisiza nga nkozesa Misa Kabanda okuba na buli wamu wonna entebe eyo bakolaganya bamafia okuleeta abaana b'amasomero okulonda abantu basinga obungi balondesiza abaana b'amasomero kitegeeza kugula tebalinawo bantu automatically akawutu akawangudde kino kikuzaayo nti tewabaddewo kibiina kyonna mu Uganda kivuganya Museveni nga Museveni n'obwavubuka bonna yabukola ki yabwerondera n'ateeka abantu be naye jjukira nti emiti emito gye gigumiza ekibira bana bakulembeze bavubuka kwe kusibuka enfuga ey'amazima n'obwenkanya n'emiti emikulu ekigenda okubeera emikulu enkya so mwe balinyo walidde abasobodde okubeerayo ekyo tekikuyugula ttama tugende mu maaso wabula ekibuuzo kyange kiikino Mr. President Consultant Kuoli abakulembeze ba National Platform okusookera ddala abantu bangi naye mujjeeyo empapula abantu bangi nabyo muzizaayo empapula nga munekedde mwe balinyo balire ddala okunekera si kibi ku lunaku olwokusatu nayogera ku kyetuyita financial lifestyle audit nensaba kiteeke mukakwakuliza kagenda okubuuzibwa abantu abo ndi wano bategeeza Nyando Yoseferi Anita Amongi Salimu Sale Muhoozi Mpoga ne Bapoga sente ze bakateeka mu nkwezenge zaabwe zizze mu NOP zirabika zisuka ne billioni ya 20 since okusunsula bakwatandika nkiddamu okuva lwe twatandika okusunsula bagenda okwesimbawo Anita Amongi Salimu Sale Muhoozi Museveni n'Empuuga bakateeka sente zisuka mu billioni 20 nga baziteeka mu bantu enkwezengeze basindise nga ne NRM tenazifuna wadde ziwunyirizaako zisaasaanya wabula fuba tusindikidde buli kiyenje ekiku kyonna kijje kikole kijje kime card which is okay mujje mu kime card naye waliwo kye bayita akasengejja era tulina olutala mu maaso nga babamye card ate nga tukimanye buli yenna gwe twogerako ti nyampi togenda kufuna card wabula ekibuuzo kyekino bukyanga batubba akaluka 2 mu gumo tebadde wadde muntu yenna golabye ku kitebe mbwaze kukima papula yali akoze post kebere nnema ya bigambo bisatu nti free political prisoners we demand our victory njagala ojindagote kati bana abazze babadde nga luddawa era kye kibaleese currently kina bagambye nti embawe beetonya ereeta ebikongoliro ereeta obucupa bwa minota obukalu ereeteramu endoobe ereeteramu obusefuli bwa aluminium bona kati obusefuli bwa aluminium ebikongoliro obucupa minota bonna buzze bwambadde bunekedde bulina ssente buzibuze tutegeera buli omu jangu gyepapula ojja kiwulira kati wano wali ekibuuzo kyange era ekinene nnyo bembanga mukimanyi nti muli ba revolution okutandika ku chairman LC1 tugenze ku LC2 LC3 councillors chairman LC5 babe ba parliament njagala okubaza nku nnyingi muwadda oba nku nnyingi muwadda oba nesekito balinga ne zaaki bali nga basatu bokka bebagetinze involved n'okumonitaringa akaluka abavubuka ku grassroot bamemba parliament abasigadde bona tekubadde n'omu afuddeyo kabere kansala kabere chairman LC5 ng'ate mukimanyi bano abalondedde olwali bebagenda okukuuma DRC forms za president bebagenda okukuuma DR forms za president DR forms za mwe ku village level bwemba temusobodde genda kubeerawo mu layini ku monitoringa na supervisinga na kwetegereza obabba batya obululu mugenda kuba muze kukima fomu mwe bakazi mwe ne basajja mmwe abavubuka abalondedde olwaliro be bali meant okukuuma DR form za president n'ezammwe bwemba temwafunye guts zigenda ku supervisinga oba kuteekawo mbeera oba kuteekawo facilitation mukoleraani mwenna mwambadde muzze ku kitebe
ero nabazenga ba robot mukolerani kitubagamba never ever trust a politician. Nze focus yange liko president. Abantu bangi bakubidde amasimu sime cancer sime MOP bane tuyambe nabagamba please na losing appetite ya ba politician. Focus yange liko president one. Bwezije nengamba nti mwoga yakawa. Ne basanga ndya mwogo oyo. Baba ndowooza batya. Singa iranga ati mwogo yakawa zisijja mulya. Waita akasira katono nyi basanga ndya mwogo oyo. Bendaga nti mwogo akawa. Oza bagenda kundowoleza ki. Otandika okugatta dots. Bane baganidde okugenda okubeerawo mu kukuŋŋaanya obulu bw'abaana n'okubabeererawo banaasobola okubeerawo president banaasobola okubeerawo ekibiina bakansa bakyama na Yosefina Bayembe bapali banaasobola okubeererawo ekibiina baaganye okugenda okusupervisinga okujjako nkunyingi muwadda ndowooza ne zaake oba nono omukyala balina abantu basatu abasigadde bonna they went silent. Why? Map Media CMOP, Map Media CMOP, no, Map Media, mwogezi nga fimu na mawulire. Wabula, bano, buno mchiko wavuka, bwebuli no kuma diara former za president, neza member parliament across the country. Bana abasajja n'abakazi tekuli yagenze ku ground kukuma wadde kuteka mu sente wadde ko teri bona basirise. Muna asobola okuuma diara form za president neza mwana asobola zikuuma era struggle mu giyamba ki mwabaze mbungi awo vuddewa njagala ombuulire buli muntu akukitebe azine ekitono nyira abantu 20 ku kitebe bwe bali bakatubba akalulu bagamba tukuŋŋaanya abantu tujje Victoria mwenna mwazingire mikira mu mpale ne musirika bakutte ba comrade baffe bonna bali makolera na bafudde ne batubagamba nti muwandike post nti free political prisoners tebyayogera kati bakulu struggle kijje muyingidde mugenda kwesimba mu struggle ki mbabuuza security team ya president erimu nkomyo n'abala bakyabanoonya abalaba se naye tekulu wadde yakola post nti free edi mutwe free nuwa mutwe free kya gundi wa Bobby Free teri wonna basirise wabula basimbudde buli mwaje n'abantu 125 ku kitebe nga mulaga nti muyina amaanyi twali tugagala luli bwe mbate musobola kubanja ba political prisoners nga temusobola kukosa platform za mutu agazaaki kitegeza mukimye bifote muri mukujjako mu 7 to remind you mwenna bakajja ku kitebe nga mulese empapula za mwe n'obusente bwammwe bwe mujje nabo ezo sente zimalo kwasaganya okujjako mu 7 mu kigambo kye bayita protest vote ne surgical operation mwenna bakajjayo fomu ku kitebe n'abaziziza sente ze mwakakozesa zimalo okukola kye tuyita surgical operation okujjako mu 7 within 7 working days in terms of surgical operation ne revolutionary rising buli muntu yenna ekitono nnyo aspendinze wakati wa million 3 abakajayo fomu okuva ku kansala chairman Yosefina kubambe parliament ekitono nnyo omuntu yakaspendinga million 3 ku bipande ngali zamwe okwambala biki byonna ne demonstration mwali badde sente zo mwazi singa mwali bakujjako mu 7 sente zibadde zimala okuorganizing okujjako mu 7 wabula mweche mutulaga nti muzze zimulinga bazze mu toilet osale byayo male mugende no pusia akusalira mbyayo kugenda twagala kujjako mu 7 tofuna bagamba ze si trusting MOP si China muntu gwensinikirako binnyo sinagwe sinikirako binnyo sente ze mukozeseza mu surgical operations bali sobola kujjako mu 7 within 7 days abantu mutambulira buli watambulira ekitono buli mutambulira abantu 20 so fando za kukitebe kwa kajja abantu bagenda okuwera akakadde nga betwali twagala luti mwasobola baleta kati mutugamba ki nze nganzira kumwe ne bagenda kukuba ejjinjo bagenda kutta ekiro kyayira budde bwa mabata bamalewo mbwa za kukyalo kati kye muzze okwesimba mu kiki tetwagala kujjako mu 7 mu mwagala bifo muzze kwesimba mu ki
awo sigenda kulwawo era sagala bamalirako budde njagadde kuyita obuyisi all right kati Nyando Yosoferi ndowooza olwaleero otegedde bulungi nnyo nti ground tolina era kyandibadde kirungi nnyo n'owaayo obuyinza ng'obudde bukyali bino akatabe bajja kakusaliramu Nyando Yosoferi wantegedde bulungi nnyo nti ground wakatolina era wandibadde owaayo bulungi obuyinza n'odde wammwe e Rwanda ng'obudde bukyali lwaki njagala ombuulireyo ensi emu mu Africa mu Asia oba mu Europe oba mu Latin America government giri ataddewo enkola ng'etaddemu sente nga zigenda kuyamba bannansi with the creation ni parish models manyi nigina njagala ombuulireyo ensi emu ngero oluvannyuma bu president abayo n'agenda alambule ng'alambula parish model njagala ombuulireyo ensi emu yali egaggawaza bannansi nga bakola ebintu ebyo mulina mentality yammwe ey'okukumira abantu mu bwavu n'okutandika okuba campaign nga bannamwe tebannakuba campaign kati Yoseri Nyandwe mu myaka ana gy'ofugidde eggwanga wandibadde okyasobola okugenda ogenda okulambula enkoko 2 okozesa biliyoni 6 ogenda okulambula embuzi 2 emu ya bitanga emu ya kikuusikuusi endala nnema endala zaagala okuwaka n'otuuka okufuna ekifaananyi abasinga obungi temukoze photographic interpretation y'ekifaananyi kino naye ndabyeko bakomera bakoze photographic interpretation lwaki mu myaka ana eyakubye ekifaananyi kino gwe kennyini weetadde ku grade eraga nti oluzinze popularity era tokyalina Yoseri gwe mmanyi eyeewulira eyenyimbwa n'otuuka okukuba ekifaananyi ng'olina obwana obutali wadde mu niigiina wadde sapatu ez'ekituli ng'abaana t-shirt gwe kennyini ekutuuka gye muwadde obwana obuto ne famire eno kitegeeza nti to eyo simbo y'ekifaananyi ekulaga tolina kintu kye wakoze mu Uganda for the last 40 years and nothing will change when you're still in power. Kino ekifaananyi mmwe temwakoze photographic interpretation for 40 years. Abaana bayimidde mu kifaananyi balabe kino ekifaananyi okisindika ku seenyeni nti omukulembeze eggwanga yagenze kulambula PDM ng'abaana bali mbigere ng'abaana ne maama bali mbigere laba omusajja omukulu engatto bwefaanana omwana yambadde t-shirt eringa bulangiti laba t-shirt ya Museveni yennyini emutuuka gy'ayambazza kano kakazi kato olaba katunula ne kagamba kikino ddala kyemundeeseemu kino tunulira amaaso g'oyo omwana gane kino kikimundeeseemu kiki ekiwunya wano gundi kiki kyemundeeseemu wano kiki ekiwunya ani awunya wano wennyimiridde laba noono bw'atunula katugende ku taata yennyini atunula binsobedde ng'atunula mu kaleega laba enviiri alina kaweke ndwawo kusanga omuntu alina kaweke laba taata nkutwale kwani wano taata yasembayo emanyi njagala kulaga ekifaananyi kino mu photographic interpretation katusooke tudde wano buno bwana amaze obba balaga wano ako kakulaze nakano kakuga kiki kino ekibunya kino kinyimiridde nakyo wano kati laba Nyandwe laba Nyandwe omukono kati akano bakawulira ki ekiwunya laba Nyandwe yennyini tunira face omuntu ng'ozze mu kifaananyi nawe wennyini ng'ekifaananyi okitegeera lwaki bakubye ekifaananyi ekyo oli mu mask for 40 years katugende wano waliwo akaana akalala njala kudda ku mukazi omukulu ono wano oyo kati aba t-shirt kino bambi laba muwala wa Nantu Walumbuye agaba kiki kino ekiwunya kyemutuleeseemu ene saati emu oba zibasibyeko na busibi erimu omusibyeko ku mutuka bagisibye ku munne ogiraba bagisibye ku munne okugi Nantu Walumbuye kima mutabani bamwazise no mweno family okalala kagoba kiki kino ekiwunya lengera kasajja katwe empale ya luwulutirizo ya kitengi basigala ku mpale ya nnyina waako kati katugende kwa akazala yennyini labe basa awadde basa zakati zeewaniramu omulabwa atunula
tugende kuono iye tali mu kifaananyi yatunudde n'eri tabiriimu jangu kuono munyiivu muzibu mu kifaananyi munyiivu muzibu mu kifaananyi kati gwe yakubye ekifaananyi kino nga temukoze photographic interpretation for 40 years nobera mu kifaananyi nga abaana tekuli wadde ali mu ngatto for 40 years nogamba nti you are developing this country aho tuvuddewo kati okulaga nabagamba lulika video ko mukyalo yali alima nembamu ka forensics katono nembagamba ati anyone can be excited yokulaba omuntu ni afuta omulaba he's nothing abalaba ka interpret nembagamba he's nothing omukazi siwa enali mutabirimu okitegera tabirimu kati ka video mwakalaba kankabaddiremu wano waliwo omwana yakazanyo obulungi nedako kankabaddiremu omukyala mwamulaba yenne yali alima mwategera lwaki nti yiye sigala alima ng'ebyetabiriiko sigenda kuta audio erimu kubanga for copyright ngera mutegere nti Museveni abantu abeesibako bwesibi nze nakola photography interpretation baga nti n'akakazi kali akajja akali n'akakona akalima kali ku squad ya Museveni nga buno obukazi obulogo bwatambula nabwo ndoza mulebe kyabadde abana bagenze okusinkana omukyalo ono oyo mukyala alima abaana bafe bakyukakyuka bagenze nabalaba omukyalo oyo olaba bulungi nnyo kitegeeza nti abantu bonna kati babeesibako bwesibi yayimirira naga gwe tolina kyongamba uyo mulaba mukyala nga musanyufu bitya yasigala alima kati bwogatta ekifaananyi ekyo n'ogatta na bino kiba kikulaga biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ekyo bw'omala okiwulira olabika nsooke muggyemu wano njala gaziyano fayiro yankubanga anaba munsabe nja kuga nti namuggyemu njala gaziya fayiro yange wano anaba amumbuuza nja kuga nti namuggyemu kuba mba simulina alright nono mbega mazomo bagamba naye kamuggyemu kati katudde wano kati nabadde nganya okwogera ku nsonga za General Moses Ali naye ngenda zoogerako olw'ensonga abaana bakozeemu videos ne zibuuka border ne zigenda emitala w'amayanja ne TV z'ensi yonna ne zifunamu okutya mu mateeka g'ebyobulamu omuntu yenna bw'aloozinga consciousness takkirizibwa kwesimba wadde okubeera mu ofiisi yonna. General Moses Ali sirowooza nti mu district gy'akiikirira oba mu constituency yaliyo yekka. Naye okuba Museveni yamuteekawo ng'omusingo ng'ayagala kumubeezawo mpaka kuwulira bubi nga naye bw'ali tiyagala tufiirako. Kyakutte international media kitandise n'otuswaza ekintu ekibi. Wano ngenda balaga n'ekintu ekirala mulyoke mutegere ensi gye tulimu. Era wano we ngenda okubagambira nti nabagamba dda nti bali kwata Minister of Education ne bakwata UNEB ne bagiteeka ku parliament ne bagamba nti buli muntu afuluma mu parliament alete empapula ze. Parliament yona bajja gizingako bakube emigo batte. Ebadde omubira bulungi nnyo kati kansoke mbazanyira akatambi kano mwakalabye. Nze saagadde mugenda mu nnyo naye kino kikutte attention y'ensi yonna okulaba nti bannayuganda tuli basiru nnyo. Wulira
Moving on in international news, our eye is on Uganda, where veteran Ugandan politician and second deputy prime minister, General Moses Ali, has been officially nominated to contest the National Resistance Movement Party primaries for Adjumani West County. But his frail appearance has raised a lot of concern about his fitness for public office. The 86-year-old, who is one of the longest-serving figures in Ugandan politics, remains seated in the video you are watching in his Prado SUV throughout this nomination exercise that was held on Tuesday at the Electoral Commission office in Kampala. Now, he was visibly weak, as you can see, and struggling to breathe, but he did not address the media or step out to greet his supporters. Some are saying because he can't, because he's too old. The Electoral Commission chair approached the vehicle, received the nomination papers, and endorsed them in his office, and returned to this man's car to declare him duly nominated. Moses Ali has had a long and very storied career, from finance minister under Idi Amin to the rebel commander of the Uganda National Rescue Front to senior roles in the NRM government under President Museveni. But currently he holds the rank of general in the Uganda People Defense Forces. Of course, his public frailty, as you can see, has now ignited debate. Should age and visible health struggles disqualify someone for running from office, or does experience still outweigh physical strength in Uganda or Africa's political theater? This is very interesting. Some people were making the comparison to Joe Biden. I don't know. Let's take a look at social. Right. Nga muvudde mu comedy gwe mwakoze buli omu adde okukola ekintu ky'ayagala. Kino kina ekifaananyi kye kisiigira ensi yonna nti abavubuka Bannayuganda temuli serious n'akamu. Tosobola kuleka ggwanga ng'omusajja oyo akutte constituency namba nga takyasobola kuyimirira kuwa statement ya ddakiika emu. Takyasobola kutambula. Azuwero n'ennyano ng'ali mu situation y'emu ne muba nga mulina eggwanga ligenda ttambula. Automatically tewakigenda ttambula. Kino kitanishinze image yaffe. Olina kunaga is this numuga yes it's Uganda. Nagamba I pity Ugandans. I think all Ugandans are full. Numugamba not we are not due to the system or to the regime. That's how they conduct themselves. Ate wali aba West Africa bavuma ffe. Naye ekyo si kyekikulu. Ekifaananyi kyaffe kifa n'abavubuka ba Uganda okuba nti abantu bakyatubala mu magezi batuyita basiru. Ng'oggyeko ziri comics zemwakoze mu video. Ffe abavubuka b'omulembe guno tuswala okuba tetukyasobola kuba tugenda kukola ekintu ekyo. Ekyo nga tukivuddeko kuba katambi mwakalabye dda sigenda kaddako. Ensonga endala yiino. Mulabye bulungi nnyo olutalo wakati wa Fedor Sekikubo omusajja Orthodox member parliament aludde mu parliament ne mwami alidetted ku Janet Kataha Museveni ngono yakulira ebalakisi ye Kasijjagirwa Geno lwa Sande otaluliye waabwe eyo. Mukulu Fedor Sekikubo yagambye nti omwami ono teyatula P7 teyatula senior 4 teyayingira ku university era talina bipapula bimukkiriza kubeera ki kubeera kwesimbawo indeed nga tebiriiyo. Naye order from above nti olwalwe nsinze n'okutya mu bulamu bwange bwonna bukyanga mbeerawo ntidde n'entya ne ŋŋamba wait a minute. Ekitegeeza bw'otandika ogenda okunoonya mu bajjeno bonna abatugamba n'ogwo bonna abaava mu nsiko bonna abasinga obungi tebali qualified kubeera mu office ezo. Bwe tutunula ku basirikale abali mu kuba abantu amasasi n'okubawamba okubajjamu enjala bonna abasinga obungi tebaasoma. Bw'otunula scenario y'abantu abaze batta Kaweesi abaze batta Kagezi John Kagezi n'abantu bonna bagenda okuleetera ttiimu y'abantu abo bonna abasinga obungi basobbi baani bonna nga tebaasoma. Lwaki? Omuntu eyasoma abeerako ne common sense omutonotono regarding the law. Jeno oyo Lwashande nga yakulira balakisi ye Kasijjagirwa okimenti yali asimbuddeko amagi gakube president waffe mu kalulu akawedde. Era musajja mukyamu nnyo mu bitundu by'e Masaka nti asobola okuwa order nga teyeebuzza ku tteeka ki ne batta ne bategumbula abantu.
okimanyi nti abaana bonna bakwata ekalangira basukka mu 10 mpuuga be yawaayo abaana bonna basajja battibwa teri wadde mwana wa muntu amanyikiddwa gyali ku birago by'olwasande nga mpuuga mwali linda kumala okuba ka video kano okalina linda kuwana kulya bulungi nnyo B7 twabagamba yagituulira ekinuuka wali okumpi n'ewaffe mu 1975 Piero inagigwa n'addamu Piero inagiddamu 76 era n'agigwa kali n'agamba nti agenze kabwowe awo Tanzania abagombozi we bajjira n'agenda mu magye teyajjukira kusoma naye siniya 4 teriiko siniya y'omukaaga teriiko B7 teriiko kati twabagamba dda nti n'ekiseera kijja kutuuka okulona foomu kwali kwangu wano naye okuzikomyawo ziseeredde ziremeddeyo wabweru geeti nzigule mwe bafande mugulewo geeti mugule naye mbalagidde baba libagudde otayinza kuyingira wano empapula zaleese wano zikubiddwamu ebituli kubanga labayo eno gyayina yabaako mu semina yagenda n'abeera mu semina okuva nga ennaku z'omwezi 2 paka nga 21 one day semina nga 2 okutuusa nga 21 nga 2 okutuusa nga 21 June n'abeera nga ye Lieutenant Kano n'agenda mu semina ya lunaku lumu ye n'alowooza nti nolwo lupapula era kikira ekifaananyi kitayinza kwegaana uno tayinza kwegaana semina ya lunaku lumu gye yagendamu okuva nga 20 paka nga 21 June 2007 semina gyaleese nti nno ye certificate bw'ogattako eno agamba nti nno abadde mu koosi gyaliko Tanzania okuva nga 24 August 1998 okutuusa nga 4 December 98 emyezi 2 bw'agenze babuwe n'ayongerako n'endala gyeyajja China bwe yaliyo nga ambasada nti yagattako mu byamagye ogirabye gy'abadde agamba naye nga terina buweesinziira bw'agenda okusembayo nti okuva nga 21 March 1988 okutuuka nga 17 June era 98 gy'emyezi 3 yakola koosi eya International Security Planning ne Training Seminar ate eno yali asiimibwa certificate ey'okusiimibwa okusobola okulwanyisa obutujju eyabeerawo obutujju obwali e Kampala mu Uganda ye yennyini ng'akulira civil military relations yennyini ate neyewa certificate mu ofiisi ate neyeweramu certificate General Ashande yabadde director civil military relations kakati neyewa certificate ey'okweyozaayoza nga yeesiima okulwanyisa obutujju mu Kampala kati nayo nagigattako nga diploma yennyini ate neyeesayiningira neyewa diploma eyiye kati ze zino empapula zaleese zigenza okutuuka wano nga za munguuba kati eyo yembeera bweyimiridde embeera bweyimirira bwetyo ng'oyo jeno mulamba nga mu nsi yonna omuntu okufuuka jeno ekitono nnyo okuba nga olina senior 6 certificate oba nga olina degree naye jeno talina P7 talina senior 4 talina senior 6 talina degree jeno kyovuna nti batta nnyo abantu kubanga tebalina common sense lwadde tolibuusa ne wabeerawo omulalo wa NRM wadde temuseka wadde tolibuusa ne waliwo omulala wa NRM ekisinga okusasa yeesimbyewo naye ng'ekimu esimbisizaawo ng'empapula ze bamutadde mu register mbu yazaalibwa ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'Okwakubiri 2025 kitegeeza yazaalibwa in future before nga n'omwaka tegunnaggwako ali myezi 6 ye ali mu future already yazaalibwa nga 24
ogwe 12 tannazaalibwa ne already alimu existence era ne mukwesimbawo yabadde yeesimbye okitegedde empapula ze bamujulizaamu yazaalibwa 24 ogwe 12 yeesimbyewo kitegeeza tannazaalibwa naye waali yeesimbyewo wa NRM bamutadonga agenda kuvuganya yazaalibwa nga 24 ogwe 12 tuli mu 26 mu mwezi gw'omukaaga aba alina emyezi emeka kati naye afuuse mulonzi ali ku kadi NRM register somaki register taliimu naye empapula ze zimukkiriza okuvuganya okwesimbawo ziizino era ziraga yazaalibwa nga 24 ogwe 12 tuli mu constituency kye eno Mityana North tuli Mityana North gyebiri mukalulu k'abavubuka wano bayitawo batya wano ekyalo ero si wano Kitonya kale taliimu register taliimu wamaba yazaalibwa baweza agenda myezi 6 nabulako ennaku 5 tuli mu 23 nati ffe empapula zammwe ze mwatuletedde ezaabo abamaze okufuna ki abakakasa nti baavuganyizibwa ze tuliko ze tugoberera eno Uganda esala kubako bomu abali emitala w'amayanja emukomoni muzimba Uganda empya Uganda esana kubako bomu abagifulumamu ne mudda ne muzimba Uganda empya otherwise ekiri Uganda kitokota sikisaanikire bwetubaga nti Nyandi Yosoferi twamusaba empapula nayo Kyamakere University ne tusaba Janet Babula wa Kyamakere University Salimu Sali yayita Luswahili ati ne baleeta mu Sovenomics kati abatayita abasigala bakusomesa batya mu Sovenomics bamanye ekintu military strategies na kubega ebintu ebi that's why they have invested much in army okitegeera so ebintu bitubagamba ebyo kati awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala tetugenda kulwawo ndowooza ka video kano saakabazanyidde ne kansoke mala okuba omulanga twongera okujjukiza Muhoozi Kanyarugaba n'ekitaawo Museveni abambi Major Auma Kismat Momote talina musango yali akola buvunaanyizibwa ng'omusirikale omuyigirize Momote talina musango alina family alina abaana b'okulabirira Momote olw'ensonga nti ye yali akola buvunaanyizibwa bwe ngenda kukubiriza abakulu bonna mu magye mu poliisi bannayuganda mwenna bami ba parliament abalumirirwa omukyalo no bambi alina abaana alina ne family Major Auma Kismat ali mu Barracks Makindye Momote bwe mba mugoba magumu magye mu dismissing ajja kukola emirimu emirala Momote kati okumanya nale bantu bagikowa kasikiti kano ka muganda ffe bamuyita Pastor Pinto kansanyusiza nnyo niyo okusinzira ku bibadde mu kulonda kwavuka wonna nga basimba ebitooke basimbawo bidomola basimbawo ki omugenzi ye naye yavudde mu kufa kwe nga bawadde wa enale mu kwogera ku mukolo gwe n'amugoba naye bwe yamaze omugoba ate n'afa abati emirambo munansonyomu katono njagala bategeeza mweteke nga bukyali kali mu sikiti y'okufa omuntu ng'afudde bw'oba otya emirambo very sorry njagadde kutegeeza nga eno disclaimer oba kakutero ka alert
ate emirambo kano ngenda kazanya kalimu omulambo lyo omulambo gwazu kusene gwogera nga bagutegeeza ati wena mwagera kwogera kufa kwako kufa kwe kalimu oluyimba lwa Paulo Kafeero naweebwa omulimu ogw'okwogera ebyafaayo n'ettame lya muganda wange Bintu Kusumba ze bampita liiso lya Ngege zaakiikiridde omulambo guno okugwogerera twagala okwebaza chairman w'abavubuka wa NRM wane Bukoma Nsimbi sebo yimulula abantu bakulabeko wenagamba berwama sakugamba tweyaniriza abenale ayambadde leero omugobe ku mukolo gwange mpummule mirembe mugobewa wenale kale abazinzi wano wenjo katono nnyo wano tweyaniriza abena Bukoma Nsimbi okulabeko w'abavubuka wa NRM wane Bukoma Nsimbi sebo yimulula abantu bakulabeko wenagamba berwamagezi sakugamba tweyaniriza abenale ayambadde leero omugobe ku mukolo gwange mpummule mirembe mugobewa wenale kale abazinzi mwangweko mumutwale agenze sebufa nawe kuko byaleese owenale bakuzika sawa 10 menze bamagezi wanti itakyagulanye abasabira omulambo gwange sawa meka agagire sawa meka yamanyi obampaka munasonyiwa olwayagadde basesa mufunemu ku rhythm empi y'okuseka mbadde n'ebinyiizo bingi nnyo kalina nasooka obbasesaamu then tuleke tugende ku kiddako mukitegedde bulungi nnyo kale mumpeemu no katumalirize lumu emyaka giweze ng'enteekateeka ya Nyando Yosoferi ey'okusaanya ebibiina by'obufuzi yeeyisizeewo byayagala era abadde akikoledde ebbanga yeekulyetingira opposition ye najja nenwala ne DP block ne bampuuga abasinga obungi mwanvu maane mukolayo mutya ekyo kyakifaako wabula wetwogerera essaawa zino mujjukira bulungi nnyo mpuuga nga amaze okwekyanga avudde mu nuupu basaba structures basaba constitution basaba bukinga kyebaali baagala kumanya structures za nuupu ziri ludda na buli kimu olwaleero mpuuga ekibiina bwe kyamulebye okulunkiga Kampala agenda kirunkigira Masaka kati yatandise country tour gyagenda okusinkana abantu be aba state already betumanya abaddemu nga omwami ono yakoze n'ekintu ekisinga okutiisa oba ekisinga okusesa kitya mujjukira president bwe yagenda mu bitundu bya Karamoja n'akola memorandum of understanding n'abatuuze b'e Karamoja eyo b'e Soroti. Memorandum of understanding yari handwritten. Memorandum of understanding yari handwritten endagaano enkole mu mukono muwandiike ogwawiijo ogutali guno ogw'omu computer. Era n'ayogera nabo ne bakkiriziganya bakola endagaano eyo. Mpogamaana ye kyakoze already lwokuba nti ali ku mission mwena kyemukyakoze mu forensics. Mpuuga ye kyakoze lwokuba nti ali ku mission bamugamba agenda asosanya onundu nga anoonya buli structure weri bagiwe ssente eveemu. Already atambudde n'empapulaze nga ziri typed nga zeetegako just kufiringamu nga ne title eriko waggulu bagiyita defection, memorandum of defection. Wembagambira nti bulijjo mugamba nti ababitiibwa bategeera naye obwongo butono nnyo. Mujjukira president bwe yali Soroti yakola memorandum of understanding n'abasajja n'abakadde b'e Soroti ngeri mukono muwandiike handwritten. Wabula Mpugamaana obusiru obwakabano you already aina forms zatambula nazo nga ziri well typed as if nti kyakola akimanyi nga kiri well arranged. Yeno form ye gyatambula nayo ogira bulungi nnyo
genda okwate memorandum of understanding president yawandika n'abasajja b'Essoloti ogikomparing n'eno olyoka omanye nti bano abasajja abadde bafere mu opposition okumala ebbanga ddene nnyo. Era ya president yali ekwatagana n'abantu ng'abasuubiza ebyokukola wabula eyo ono eriko defection. Ekigambo defection ndisa defectors okusinzira ku programu yamwe ngabo yali. You understand? Kuliko ekigambo memorandum waggulu omutwe wano ogudda kulaga defection from National Platform Party coordination with Democratic Front. Kyembalete mwategedde mu ntandikwa nti bano bamuwa ssente ng'alina okunoonya structure za nuupu okunoonya ba coordinator ne Woodward badde bakikola naye nga kisaasoso balema kati yagenze atambula mu district era abikolera mu hoteli ez'ebbeeyi nga batambuza population. Mbagambe genda okwata ebbaluwa ya president eya memorandum of understanding between the people of Soroti and this one. This one is well typed ngerinda kujuza mbujuza. This shows that this gentleman, they had a mission of destroying the Nope before, but nobody knew it about it apart from me. Nkulaze buli kimu kyonna ekiriko nenge ekikulu ekiriko bakiyita defection kyoba otunulako ennyo. Tunula ku kigambo ekyo defection kyoba oteekako nnyo kikyo kankijeyo oba defected nekiri defection kyoba oteekako nnyo essira ye form gyatambula nayo. Ndozo omulawo mukulu oyo. Abantu bano twabagambanga muloza tusaaga. Teyakomye okwo mukulu oyo era yono wano mumula bulungi nnyo. Kati bw'otunula ebifaananyi bino nga bw'obiraba njagala otunuulira bifaananyi bino ye kennyini omulaba tunulira abantu aba defector bwafaanana bw'otunula facial expressions z'abantu abo naye kennyini kitegeeza these are state mafias and state agents basetingidde okukola ebintu ebyo. Kati kyeyasoose okukola ali mu copy and paste kyeyagenda president kyeyagendamu kati kyali mu kukola ekya copy and paste. Bwe yagenze eyo sebo n'ayagala ne bamutikira n'omutikira yono waneera omulaba kati wano yono mujjukira president bwe yagende bamwambaza olugoye lwabali olw'obuwangwa n'ennono kati naye yagenze bamwambaza wulira ekyalo tekiriko kyaimaani kati mu nkola eyo ey'okukyankalanya ebibiina by'obufuzi buli wabawo okulonda ebadde ng'egenda mu maaso nga mmwe temumanyi kyova nabagamba nti kibadde kijja kubeerera kizibu nnyo Museveni omuggyako mu buyinza nga tomaze kuditektinga baani baakola nabo. Kati Goodluck Edafu maze okuditektinga baani baakola nabo era badde bakola mulimu ki kati mugutegedde. It's up to Ugandans to decide wawoogwa na kiki ogenda okuzzaako. Obufunze emyaka ndoza giweze eno b'etaano nakola ka video nga ndi ne Kojjo Mugezi ne bagamba nti Uganda okubeera liberated politically waliwo bannabyabufuzi abalina okufa. Mpuuga y'omu ku bo n'akabinja konna bano abantu balina okufa baveewo to liberate Uganda. Lwaki? Museveni yagezaako okubeera mu byobufuzi
ebya democracy ne bimulema n'agenda mu kalulu ka 1998 ne nati yawangula gundi yawangula akalulu Paul Kawanga Semoge ne Paul Mwanga n'akawaani n'akawobote Museveni yeye kimunyiza n'agenda mu nsiko bwe yagenda mu nsiko factors ezamutwala mu nsiko zezino wano Museveni yagambe kyamutwala mu nsiko kwaliwo vote rigging, fraud, kidnapping ne extrajudicial killings. Ku issues nenya njera kubuuza ky'ekyawukana ku byamutwala mu nsiko. Vote rigging is taking place. Fraud is taking place. Kidnaps zigenda maaso. Extrajudicial killings zigenda maaso okutta abaana. Nga n'olwaleero wetwogerera ku kitebe kya National Platform. Omukyala abadde yambadde bulungi ng'anekaanekanye abasajja ba military bajja ne bagaba mwambule. Kino tekikirizibwa ne kikyo. Omukyala baagala mwambula mu public wuuyo omuggyemu ovula ya National Platform. Nga baagala kwambula mukazi. Abasajja baagala kwambula mwana wa mukazi wa Nkyuka mu public bamuggyemu ovulo nga baagala muleka bwereere boolaba abo boolaba. Huyu bagenda mukazi baade bagala mwambula misana tukumba mujjemu engoyi. Omulaga bagala mujjemu engoyi misana tuku. Huyu bagenda mwambula baade bagenda mwambula. Ku kitebe kyennyini ekya National Platform. Kati bw'otunulira ebikolwa ng'ebyo amagye gali unprofessional. First and foremost, let nobody lie to you, including Museveni, that his army is professional. Museveni's army is full of uneducated fools who can't think beyond their training. Because if you're a well-trained soldier, you're supposed to respect the rule of law. But Museveni himself is not qualified to be that office. He is not qualified to be that office. His fellow Bush war generals, they are not qualified to be there. Because they are not educated. An uneducated person. Someone who went to school. You can't behave the way the military and the police and the army they are behaving in Uganda. Omukazi ya inokwata mukazi munne no musachinga ino musachinga. Omusajja otandika otyo kwata omukazi omukwate ku mukono mujjemu engoye. That is human right abuse. Ekyo kimenya amateeka aga Geneva Conference. Gamenya amateeka ga Geneva. Omukazi yalina okukwata mukazi munene omusachinga ino musachinga totekeddwa kwata ku mukazi. Kyembagamba mu basajja batamanyi daba na Uganda bali mu mateeka. Omukazi nga yo police yalina okukwata mukazi munene omusajja nga amajoba ya mukazi w'amagye yalina okukinga mukazi munene. Nego omusajja watifu omukazi akugulako omusango tumwali mwagala mu rapinga. Ate nga mubala rapinga mu Torture Chambers. Kubanga temwasoma temanyi mateeka. Kati tukizeeko kiri kyenkugambye nti Museveni yagenda mu nsiko. Ngekyamutwalayo vote rigging, fraud, kidnappings and extrajudicial killings. Bibigenda maaso lwaleero.
So Museveni, you think you have the immunity of doing whatever you are doing against Ugandans, and you think you are going to go away with it, the way how you behave? No, it won't happen. According to the research and the intelligence we are organizing right now, the youth elections, they have exposed whatever is going to happen in the forthcoming election or in the general elections. And people are prepared right now. This is the secret. But boy bange mwena jemuli oyajaga nti ebirumba byogera kubanga aliwo tutali Uganda. Muganda wanga mateka gasoma nti teri musirikale ndakirizibwa kuba muntu civilian nga talina kyakulwanyisa. Mweche mutamanyi Museveni abateekamu kodi ya fear. Lwaki nkimanyi buli muna Uganda otya essasi teri atate sound ya essasi kabere musirikale abalitya. Goloza bannakenya bagenda kumala kulya nnumbi basooka kolaki. Munnakenya bwaba asazeewo akakodyo kakano Museveni akimanyi nti bannayuganda batiitiizi bwomukuba akatebe kakirya gasa agenda kudduka bwokuba essasi bagenda kweyera. Teri musirikale asobola kukuba close bullet mu mateeka takkirizibwa. Wabula Museveni bwabagamba nti mukuba amasasi mu bbanga mwenga mudduka nga gamba okay kiwedde katubatiisiza. Kabulazo olunaku omusirikale lwali kuba amasasi 5 mu bbanga temuseetuse wadde okuvaawo. Bamukubirawo se mugamba cease fire. Ekyo mbadde temukimanyi bino basomera fayiro enneekusifu mu mateeka amatuufu agakwatagana n'abasirikale ne komandi z'abawadde. Babagamba abantu abo makuba amasasi mbatiise wakukuba mu bbanga. Naye singa okuba amasasi mu bbanga ku civilian atalina kintu n'ataseetoka cease fire and retreat. Kati ekyo mbadde temukimanyi. Ekyo Museveni kyakozesa okuba amasasi mu bbanga. Noba kubyo omuntu n'omwe amuttira ukitegeeza ati amajje gonna agenda kuvunanibwa naye nnyini agenda kuvunanibwa omusango okutta muntu. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Kesi ya 2019 neye Kayunga ekyali mu IC mu International Criminal Court gyeziri fayiro gyeziri. Tugenda mu protest vote. Olumbi yabyogera kubanga ali Bulaaya. Muganda wange nze nnoonyaako mu 2010 munnyoonyaako mu bintu bye Kayunga. Mutunoonyeeko. Fibatu kuba demi go batu sibadda mu byobufuzi nga tukola defiance. The moment omanyire ebintu nga Museveni abetaddemu kiba kitegeeza nti aba awedde era kasita bakuba masasa bano bagana okuvaawo babagamba retreat or cease fire kubanga kiba kiddako baba bagenda kuba bantu masasi ate ekikuba omuntu esasi nga omuntu nga talina kyalina ogwo musango gwa International Criminal Court gwa naggomola. Kati ke kakodyo ke bazanyisa ku fayiro zammwe kye mutamanyi ku fayiro zaabwe kuba masasi badduke kasita mudduka baba bamaze okuwangula. Wano ku pepa nkyogera mukiwuliranga ekizibu n'ekyangu. Era ojjaka nti alumbi yabeera kubanga ali Bulaaya no. Mu bazungu kibaddeyo olaba ekibadde mu Amerika mu bantu abatalina mpapula abantu gankube n'awanika emikono mu bbanga gankube nga tasobola gamukuba. Ne mwe bakuba essasi limu ne mudduka. Which is okusobola okudduka. Ne tebalina gati zisobola kuba bantu ku masasi batta. Era order ziga nti kasita mukuba masasi mu bbanga ne bagaana okuvaawo retreat. Tokuba muntu sasi. Era ne Museveni akimanyi bulungi nnyo. Tosobola kuba civilian nga talina ani amdi civil tosobola mukuba. Naye ekyo nkibalekedde. Kati lwaki mbaga ebigambo bino. Museveni kyamutwala mu nsiko kwali kubba bululu kutta kuwamba na byakiyaye. Wabula Museveni yamanya nti ajasanga obuzibu ngeri abali benkwe bangi nnyo. Manchi yakolanga buli muntu yenna gwe yasuubiriza nga nti wanko yamulyangawo. Ekyo kibuuza abali mu lutalo bajja kubuulira bakubanga obukumbi bayita obuhuni. Pilato y'omu ku baabulidinganga basejjusa Salimu Sale abanaloyise baalidinganga obuhuni. Ndi tumwekengera timbega nga bakubirawo nga bakutta. Museveni okutuuka we yatuuka okuwangula olutalo lusiye luwantu fatula lwakayiira yamala kutta buli nkwezenge gyasuubira nti nkwezenge oba baali bajja mulemesa. Kati otujja tukwasa ekyo litalaati nti ono mukyamu gwe n'obuukabuuka nga totegedde mba nkusaasire sina buzibu naawe. Bwe tugga nti kino kikyamu gwe n'obuukabuuka nga totegedde sijja kunenya enkwezenge sigala nkwezenge. Kyokula Museveni mu video yagamba nti when I detect that you are against me or the system,
I don't leave you there to stay long. I remove you from there and then kubanga yakimanya. Lwaki katika nsoke nkubulira ekigambo kino. Abantu bangi nnyo mu kimeye empapulo lwa leero olwajjo wiiki yo n'omwezi gwonna tubeebaza mubali nnyo kujja. Kano kammwe. Olunaku lwe batagenda bawa kaadi n'abatagenda ozifuna mwemanyi temukole ensasagge mutambule bulungi ng'abalongoose. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna abamanyi talina gwatamanyi. Bakansala abaali aba MP abaali abasindikiddwa obusindikibwa mwenna abamanyi. Ku lunaku lw'okugaba kaadi ng'akasengejja katuuse batakuwa kaadi toyomba yitirayo ng'omulongoose. Wabula bw'onojja independent ogenda tutegeeza ekituufu kye mubadde nakyo ku missioni era gwe tekijja noza mbuli ku shuwadiyo bagenda kumma kaadi kino nkibabuulidde eri abantu bagenda okumma kaadi bategeere kubanga Kyagulanyi buli omu amumanyi tana gwatamanyi. Na kino nkikugamba bwe mba nkwogeddeko ne bakomera olwakwogerako nti oli munyampi oli mufu nojja ku kitebe ng'osuubira nti bagenda kukuba amagigenzirizo oba okukaanya teri agenda kukaanya. No way, nobody is going to treat you the way how you think that you are going to treat you badly. Nobody. You are going to be allowed in, you do whatever you want to do, then you leave, you go. But the judgment day is coming to judge. Akasengejja tebagenda kuwa kadi. Fwe tukwagali kuwe misota gyonna Kyagulanyi agimanyi. So please, stay calm, mwongere okujja, but unfortunately kyema kiri ekintu kimu. Tugenda funa battle y'ebigambo. Tugenda funa battle ya propaganda blackmail towards nga bagaba kadi awo. Tugenda funa battle y'ebigambo ne propaganda towards nga batandise okugaba kadi. But defectors betuba tusuubira nti badegera ku defecting nga bagenda ku defecting at that particular moment olw'ensonga nti buli kimu baadde bamanyi tukimanyi bulungi nnyo ne Kyagulanyi amanyi buli omu era abategeera era tagenda kukola nsobi. Kino kibategeeza mwena ba foot soldier nga wasoma gendo gye empapula era ozzeeyo empapula. Gwe wenna ng'oli ku posti gye weepikira okubeerako tewawo muntu yenna oba ani akugamba togenda gisobola. Genda okole ground work tegeeza abantu bagende bewandiise bajuze endagamuntu zaabwe nawe kola ground work ojje ku kitebe oteekeye empapula zo ebisigadde bijja kwekola byokka. Mulya bulungi nnyo ebisigadde byonna nja bibagamba wiiki ejja nga nfundikira. Mr. President buno obubaka njala bukusaba muganda wange akalu akawedde ndowooza ng'oggyeko amaanyi go katina ge yakuwa n'okwagalako 40% bali ba foot soldier abatambula eggwanga lyonna nga tebasula waka olumu basula tebanaabye tugenda mu kalulu aka protest vote ne ba foot soldier balina bibagala okugamba. Nziramu okusaba omulundi ogwokubiri n'obuwombeefu nkusaba ofunire okuŋŋaana lwa foot soldier omuli abapa n'abakadde beweesiga nga gw'olimu wekka nga temuli mukulembeze mulala bakusiikira ekifaananyi ekiriwo olwaliro ku kitebe bakusiikira ekifaananyi ekiri mu community bakusiikira ekifaananyi ekiri mu registrar bakusiikira ekifaananyi ekiri mu ggwanga lyonna bagenda kusiigira n'ekifaananyi ky'akalulu akajja. Mr. President nkusaba n'obuwombeefu nkusaba abafoot soldier bakola 40% kalwako kali akawedde nkusaba bambi sinkana abaana bano before nga tetunagenda mu engagement zonna za campaign ba MP tebatuwerekera akalulu akawedde kwaliko babiri basatu bana ba foot soldier bakola omulimu nakati nkusaba mukama nga tetunagenda mu kalulu kaddako nkusaba sinkana ba foot oba sinkanidde magere oba sinkanidde Busaabala obe wantu wonna nga gwalimu ng'omukulembeze kuba beetaaga gwe ng'omuntu tebeetaaga muntu mulala yenna. Lwaki nkisimbako essira? I don't trust any politician but I can trust a foot soldier. Mr. President, I can't trust any politician but I can trust at least a foot soldier. Mr. President, nikusaba n'obuwombeefu ssebo before nga tetunagenda mu kalulu konna. First meet foot soldiers. Bakubuulire. Bagenda kusigira ekifaananyi ekiri ku secretariat. Bagenda kusigira ekifaananyi ekiri mu society. Bagenda kusigira ekifaananyi wa gye tulaga. Naawe kennyini bakusiga ekifaananyi kyo bakikuwe bwe bakikuteere ku mmeeza otegeere. Naye nkusaba tokkirizamu mukulembeze n'okuggyako gwe wekka.
Nebo baba bajja essimu zonna bazirekeyo tebajja na simu bokizo ba meeting amasimu gabagalekeye waabwe ero jafuna omuntu agenda obakebera nga tebalina kintu kyonna kigenda ku recordinga incidents yonna na questions zonna Mr. Kubambi nkusaba mukama wange bafutu soja bakola 40% akalwa kawedde bamemba parliament ne bakansala simene baate bonna tekuli yaliwo bafutu soja baliwo bakiikira ekibinja kyaba abaabula abattibwa n'abaazonanyizibwa baavaawo batamanyikiddwawo gye bali Mr. President sabo tuleko mu ddiro lyo otandika okuzaayo akatambe 2019 waliwo figures zotakyalaba ku kitebe nga tezaalya wabula zaasikamu busisi bweziti bino nze njo byogera nzi kateri agenda byogera Mr. President njagala tule mu ddiro lyo wali ku flat waggulu osooke osikemu flashback 2019 abaana bonna abalina solidarity botakyala tebalya abasinga obungi no tebalya wabula balina bebasirikira ne bagenda katuveemu atusooke tusirikemu ne bagenda omuli ab'obuwala n'abaana b'obulenzi nga tebalya nkiddamu nga abalya bo tebamanyi balya bagenda naye eri abaana abatalya nga bagenda nga balina ekintu ekyabajjawo nga tetukitegedde nkusaba n'obuwombefu Mr. President onfunire meeting y'abaana abo before nga tetunagenda mu kalulu bano abasajja b'amasuuti ba politician tebalina kye bagenda tuyamba tebagenda kuuma DRC fomuzi zaffe tebagenda gobagana poliisi tebagenda gumiikiriza tear gas tebagenda kubeera campaign trail ogenda kubeerako n'abafuutu soja nkusaba wasinkane nga tewaliwo mukulembeze n'ogu nga gw'oliwo wekka n'abaana abo bagenda kusigira ekifaananyi nga bwe nkikulaze sikusabangako kintu kyonna kinkolera please Mr. President nkusaba osinkana abaana abo bonna bali presenting abaana bali mu makomera abaafa n'abo abaasirika but they are willing nenga balina ekintu kibajja okugamba ng'olina ebintu by'otamanyi ng'era tebasobola bigamba kubanga nze nti ku kitebe waliwo ekikono kingi nnyo bino ebigambo nze ngenda obyogera teri agenda bigamba bloga yenna ku kitebe oba ku security waliwo ekikono waliwo ne information gye tusobola kufuna nga bagikumya mu kkubo nga tesobola kutuukako nga yandibadde eyamba olina abantu beweesiga basobola naye nga bo okusinziira ku message bansi beetaaga kusinkana gwe ng'omuntu omu nga tewali mukulembeze yenna tugenda ogenda mu kalulu wali ng'otegedde ekifaananyi kifunye bulungi nnyo nga bwe kiri era otegere kigenda kuyamba gwe ng'omuntu kigenda kuyamba pate kigenda kuwa piki eri ku ground ku grassroot ne piki eri mu society across the country then we'll get to know you get to know the right picture wetulaga mu wanasobola kusukkawo video ewedde mukama bakubira tujja kusinkana ku lunaku ndozo lw'essande muli bya Bulange Mengo bakomredi mwe n'abaddeko mwebale abakyakola emirimu gye gimu mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakulembeze video ngimaliriza mweraba